kyebasazeewo balabye kyekikola kyekisinga. So omukyalo oyo bwe yatuuka wano n'ateeka $1 ku status n'ebifaananyi mbiina ebyo nja kusindika nze njogera with the facts ne Uganda money n'agamba nebaza mukama njije mu bunnya bw'empologoma. You get it? So namala n'ateeka sente ze mugamba ze nabbye mbadde nzija nzikola mu faamu. So nga gwe bunnya bwa Lubalusewa TV mazima ku mazima. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwe wa estate ekikyo twakutereeza dda. Tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde. Tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange e Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe okusobola okuba nga ate tutambuza ensonga bwe ziri. Nagenze aje Samuel okuba nga tukusake puroguramu eno nga bw'ogiraba. Tuli ku bufere obuli mu ggwanga obw'ebika ebyenjawulo. Si bufere okwabula bubbi bwankukunala naye ng'ate babbisa ndoozi bambuyite bwongo. Tuli ne Honest bwe baafera ensimbi ezituuka ddayo miliyoni 608 ate abantu ab'enjawulo bannayuganda banne. Ekisinga okwennyamiza nti bannayuganda bennyini be baamufera. Abantu beyeesiga okulumirirwa kuno kwamutuusa ewantu ewatali wangu. So tuli mu mbeera eyo. Tubadde ku Amerika oba kali ku munnayuganda yagenda mu Amerika n'asuubiza Honest essasi. Honest naye ekyamukeeza enaggulu ategeere nti essasi lwe balikuba likola ki? Okay, byambya nnaku naye lumu osekamu n'ogamba bannaye ensi eno nga bw'etambuza ebintu byayo. Oyinza okubeera n'olumirirwa omuntu kumba ate yagenda okuvaako okugwako. Abantu gye bali eyo nga ffe tulowooza nti tubaagaliza kumba ate bwe baagala tudde wansi. Honest, mu mbeera eyo bwe tuddako wali akatono olaga nti ow'ekyapa esobola okukompasetinga n'akuwaamu ettaka nga kuliko n'ennyumba. Tayampa nanguza. N'akumalayo kale n'omwongera ate ssente endala ne mufundikirawo. Era kuba nti ebibalo byo yabigwamu kiwali oyagala wali amagoba gaali ganjawulo. Kati ono yiwe miliyoni kumpi nsoba mu 6. Gavumenti gy'owagira yo teyina wadde kyeyinza kuyambako nga bwenda byano ku mpapula kuliko interpret kibakisenza omuntu ayasolvaayo. Naye kwe gavumenti gy'owagira gy'owaana security gy'owaana buli teyina bayinza kuyambirako omuntu ono ne bamudraginga ne bamugjayo gyali. Okay. Era njagala okuzzaamu nkulisayo bonna abadde bawumudde naffe nti sambya kabadde akyali ebbali. Saagala oferebwe. Saagala oteekemu budde kola ssente zo ate omufere n'ava eri gy'avudde n'ajja n'azikwaggula n'azitwala. So oyogedde omuntu nze kasita ogamba nti ekibuuzo ki gavumenti tennyambyeko. Ebiseera bisinga gavumenti era eba ennyamba buyambi kubanga bwe nali nfulumya saagyebuuzaako. Yes, gavumenti era n'omuvubuka yenna ali eyo ensonga kasita zikulemerera eba ekuyamba buyambi okulaba nga enoonya obwenkanya bwo. Naye omukulembeze bw'aba alayira atugamba buli kimu agenda kitukolera. Bw'obanga gavumenti ekuyambako ofuna obwenkanya
ekisooka togipapya eh mukuyamba temubaamu kupapya mukuyamba tekubaamu kulagira so sijja gamba nti tenyambye gavumenti yange nyambye era oba ekyanyamba era njagala okugumya omuvubuka yenna nti totya kutuukirira bitongole bya poliisi totya kutuukirira bitongole bya security byonna tuukayo waayo ensonga yo giwa obudde baginoonyerezeeko ate ojafuna obwenkanya era njaga okutegeeza oyo omwami ali mu America wadde yaŋŋamba nti eno gyendi ne bw'aba President Museveni tajja kunjijayo mbeera mugumiikiriza ebyo byonna byenjoga nze ndi ku fact audios nzirina nalinga mu recordinga so oluusi omufere waliwo ebintu byayogera okumalamu amaanyi ove ku mulamwa era ekyo ekintu kiremeseza abantu bangi nnyo oli nakubira nagamba ngenda kuba yankubira naŋŋamba nkusaasiddemu ekintu kimu nze ngenda kuba nkozesa zizo ate gwe ogenda kuba oyongeramu nga bwe seeganye ng'omufere batobagamba ng'angamba nga bwe seeganye sente zo mpa obudde nja kusasula naye abantu bano tebabaamu n'omutima gujjukira nga ajja okwewolako ekyo kibuuzo buli muntu akyebuuza naye nkugamba nti waliwo abaagufuula omulimo nti omuntu baba yajja okufera nga ye amanyi mulimo ate aba yeebaza na bwebaza n'agamba kyennabala kyakolaki kyayitamu naye nze nina okukkiriza nti gavumenti era n'abamu banaaba tulaba nga ab'ebitongole ebimu bali mukola ku nsonga ezo era n'abagenda okulaba programu eno abali mu gavumenti nabo era bajja tusitukiramu ekisinga obukulu nti enteeseganya oba enkolagana y'eggwanga lyaffe n'eggwanga liri ku bikwataganya mu kuzza emisango waliwo enteeseganya ezitannatuukibwako singa omuntu akola omusango n'avaayo eri n'ajja wano so kakati abantu bano abasinga bw'akubba wano n'afuluma eggwanga afuluma mu nsi we batalina nkwatagana na Uganda nti basobola okuwanyisa omuzi w'emisango kakati ekyo bannayuganda bannange bensaba bamanye nti omuntu ono bw'aba agenda okubba yasooka n'anoonyereza ono mubbi entya ate nga gwe tomanyi gweoba omanyi muli mu bizinensi muteeseganya mukwataganya for example njagala kuwa ekyokulabirako waliwo omukyala no wavunaanyizibwa alimu NGO omanyi kati ffe ndi munzikiriza ey'ekirokole nti bw'obeera mu born again faith obeera n'omutima mulala kakati omukyala oyo pasita we ye yankubira naŋŋamba nsindika omwana wange awo ku ofiisi naye muyambe so nze saayamba mwana nayamba essimu eri eyajja era nga musumba anaawulira atya so omwana oyo ye yennyini n'agenda ku embasi eyaffe ey'e Uganda n'ampaabira n'awaayo keesi n'agamba neewola sente za Mr. Gundi ne Gundi mu kampuni bweti ne bweti naye ntidde batandise okunkubira amasimu kakati embasi yaffe n'enkubira neŋŋamba waliwo ensonga eziri ku meeza naye ziri mu kampuni yo zimanyimu nti kakati gwojja oba waliwo kampuni representative omulala asobola okujja nenga nja kujja nengendayo omukyala nemusangawo twali twamuwa 5,000 nga 7 naye nga ye abala 4 mu 15,000 so bwe tutuukawo bampa bulungi nnyo platform ne bampuliriza naye bamubuuza ne bamugaba sente ddala omusajja azikuwa nti ye naye ebizimu yampa bikalu kubanga yali azimba NGO yazimba kitongole kyegabira buyambi so naŋŋamba nze bwonsapootinga supply zonna ezinayitanga mu kitongole ekyo gojjo zikola kati ekyo nekiniŋŋambawo kamusapootinge nze kasita bagenda kumpanga supply zonna beetaaze kino nga nze nkisupply nga beetaaze kiri kakati ndowooza olaba omuntu bwakufera nti gwe akusanze mu line ya business najja n'akusomeramu nti nze bwonfandinga gojja okubanga obusupplyinga bino yes
kakati balazirira jjo kuddiza ne zino zogeno bangu mukola. Yes. Twagala tubeere n'amazima. Kakati bwatuuka ku waffe ewaka by the way mu nsi eri ne batuyita nga bannayuganda ne mbagamba bana omukyala yes omukyala agamba mubanjo basikwaki basi mubanjo omukyala n'agamba yes yampa sente omuwendo bweguti endala nenzigula mu furniture ne mbagamba ezo ziyagula mu furniture ziyagula mu computer tazibala njagala cash kubanga yali alaze yazigula mu furniture ne mbagamba ezo tukoleki so tuzireke nayingira ebiri akasanvu nakako ebiri 3 nga bakulu bawulira namala nayimirira kugumu kasanvu nimbagamba obaza agambye zabakolaki wali wano mu Uganda esimu yenjina ankubire nambuza munange Yesu yebazibwe so osobola n'omuyita n'omukolaki n'omukyaza bwazibala nazibala yogwe nkugambye agenda kwembasa nagamba eba n'omusajja asende anjagaza ki ojuka ka statement kali yes kakati bwagenda kwembasa bamuwabula bulungi asaba omwaka mulamba okusasula yes mbagamba okay bwaba gwasabye it's fine naga ne bamubuuza naye tetugenda kwekubira twagala naawe tubuulire mwaka ogenda zisasula mwotya naganze nsabye mwaka naga nedda yogera nti mu mwaka jaleta yesatu 2 4 naga nze njagala ki kati bali abakulu ne bamugana nedda otugenda kubanga abali kusaidiyo bwe biba biganye mugende mu kooti yeye nyini nasituka nagenda wa mu kooti yagenda ne mu kooti anti kubanga bali gyadukidde alabye nga batali kusaidiye kati bwe yagamba mu nange neninda time nalaba tagira teyenyinya mu kooti tagenda alabaki nensindika baloya bange ne bagenda ne bamuyita nakiriza nagana kituufu twabaze ne tukoma kugumu kasanvu era agumanja ne bamubuza ogusasula dinti namugamya ampeyo omwaka ate ku kooti biba biralamu kakati bali bamutwala ku prison kwa ina n'omwana nensasula omukyalo obwo abatudde wano nimugamba inze bwe nali kwasanza ente zali mu kusiba wabula wakase ebintu bijje wano kati bakutwala ku prison era nakuba essimu ku office ne baleta $600 nendusasulayo ne bamuleka naddeeka bwaba atudde wano okitege bwaba nkugamba nkwesimuye njogera mu facts nkwesimuye oli omubanja bagenda kumutwa yeyegerere ne mu kooti ayina omwongerayo n'olukaaga bwe nali muwa sente zange nze bwe mba nkola ebintu byange bwe nali muwa sente zange saazimuwa kumusiba era nakikola omulaga nti gwe waddukidde mu mateeka nze banvu yange lindako bwe mbalamu omutwalo gumu mu kasanvu yes omutwalo gumuziba million like 50 over 60 something yes ate n'omwongerako ne bino byenkugamba oli munnamawulire nsobola n'okuteeka mu transport paka Juba n'ogenda kwembase n'obibuuza nze bwe mba nkola ebintu bino byenkugambye nti oli anziba n'alowooza nti ankomeza kati engeri yokka gyensobola okuwa emirembe bw'abanga ali mu mbeera esemba y'obubi nze nsooka omuyamba olina omwa emitwalo 5 kati omukyalo ono yayina omukozi gwe yali akola naye kati njagala omukyalo oyo muyite kati nze nkubuulira omugambe njagala kakasa ebigambo bya Ernest omukozi gwe yali akola naye mu kifo okuwaabira oyo omukyala n'alaba nti nze nsobola omuwaayo akasente n'awaabira ani ng'ate gwakuwaabira musango anti ng'agamba nze nali nfandinga ekitongole ate teyasasulwa nanteekako emitwalo 3.5 egyo sente nyingi ne bankwata nalina ku office wange abasika ne bajja ne bankwata ngamba olina keesi wetu ngenda okuya omuvubuka agamba nti gwe wali fanda Fiona agamba gwe wamuwanga sente ffe teyatusasula naye buli lwobanga okola amazima ng'ate oli mutuufu ng'ate olumirirwa ensi bwe gana okulumirirwa Katonda akulumirirwa abantu bajja abannansi b'eggwanga eryo bajja era omwami ono bamugamba okegende eka Ernest agenda sula munda gende waka kama nanyamba ne bandeetera ekitanda ne bakinteera wabweru wekkomera saasula munda nembera n'abasirikale ku makya kati lwaki ebyo byonna mbikugamba so ogamba lwaki osigala okulaba kati mbadde nkugirayo nti oyo mu kifo okuwaabira oli yawaabira nze waayita ennaku 2
omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Bino byenkugamba oli munnamawulire nsobola n'okuteeka mu transport paka Juba n'ogenda ku embassy n'obibuuza. Nze bwe mba nkola ebintu bino byenkugambye nti oli anziba n'alowooza nti ankomeza. Kati engeri yokka gyensobola okuwa emirembe bw'aba nga ali mu mbeera esemba y'obubi nze nsooka omuyamba. Olina omwe emitwalo 5 omukyalo ono yalina omukozi gwe yali akola naye. Kati njagala omukyalo omuyite kati nze nkubuulira omugambe njagala kakasa ebigambo bya Ernest. Omukozi gwe yali akola naye mu kifo okuwaabira oyo omukyala n'alaba nti nze nsobola omuwaayo akasente n'awaabira ani ndaligwa kuwabira musango anti ng'agamba nze nali nfandinga ekitongole ate teyasasulwa nanteekako emitwalo 3.5 egyo sente nyingi ne bankwata. Nalina ku office wanga basika ne bajja ne bankwata ngamba olina case wet ngenda okuyo omuvubuka agamba anti go wali fanda Fiona agamba go wamuwanga sente fete yatusasula. Naye buli lwobanga okola amazima ng'ate oli mutuufu ng'ate olumirirwa ensi bwe gana okulumirirwa Katonda akulumirirwa. Abantu bajja abannansi b'eggwanga eryo bajja era omwami ono bamugamba okegende eka Ernest agenda sula munda gende waka kama nanyamba ne bandeetera ekitanda ne bakinteera wabweru w'ekkomera saasula munda nembera n'abasirikale ku makya. Kati lwaki ebyo byonna mbikugamba so ogamba lwaki osigala okulaba kati mbadde nkugirayo nti oyo mu kifo okuwaabira oli yawaabira nze waayita ennaku 2 nali nabawa dola 4,000 katumanyi bw'oba olinayo kafandi koyagala bakuwe wabeerayo wano abakasindikiza kaveeyo kakati ne baŋŋamba basabye 4,000 3,000 basaba 3,000 kati ne bakkiriza 3,000 ku nnya ne mbawa 3,000 kati nze saamanya nti eno yabadde ddiiru y'abano 3,000 zaali tezituuka mbali kati bano ne batandika okulwanira 3,000 ono n'abaako ebigambo byayogera ebitiisatiisa oli n'amuwabira. Oli bwamuwaabira mba ndi awo nga bankubira nti Sawulo bamutadde omwami bamugalidde. Nalabanga chance okuga nti era nali mu office wange nenkubira dereva nengamba bamugaliddewa kuba wasakirito wange yankubira nga amanyi nze mukutte. Nangamba gw'okutte Sawulo kubanga tubadde tumanya nti byawedde ku poliisi. Namugamba nti Sawulo ava kunkubira kati bamututte. Omanyi bw'oba onyumya oluusi erinnya limaana eritoba ne litoloka. So kakati abaana ne baŋŋamba muzeeyi togendayo omusajja oyo kyabadde akwagaliza ne mbagaana edda ne bwe zibadde dola 3,000 muzimpe mujjeyo. Katonda n'anyamba abatulaba oyinza owulira Ernest nga ayogera 3,000 bane tuli mu dola 3,000 ze miliyoni 10 mu emitwalo ndowooza ziringa mwentwalo 6. Ate sente si kikulu bw'oba osazeewo okukola mwentwalo 8. Sente si kikulu bw'oba osazeewo okukola ekintu. Nze njagala okulaga nti mu mbeera eno nga banziba sirina gwe nsasudde bubi. Kubanga noona ekiteeso ky'okwagala ogenda okunsibisa mbu nno nze nali nfandinga ekitongole. Era naye wamusasula. Intention ye yali yakunze musasula. Era n'ateekako emitwalo 3.5. Sebo emitwalo 3.5. Era case nasasula dola 7,000 ogisazaamu ogigoba
bwoba wadde oli mutuufu aba si mutuufu eri olina osasula kakati milioni nga 2 plus dola 107 milioni 5 plus 5 plus nensasula bino byenjogera singa manager wange omu abadde naye kambuuzeemu katono lwaki buli muntu bali ku ggwe abeewola bajjawo ulira abakaseera bajjawo oli nze nkugambe teri muntu ajja gyendi teri muntu ajja gyendi nga nze manyi ekimuleese nedda nze kyemmanyi kiba kimu it is an opportunity ze ku mmeeza nfune because siga nti buli gwempadde sente nzibye singa mbadde ne laptop yange nenkubikkulira era ojja kulaba bali mu green bangi abazizizza ate ojja kulaba bali mu red bangi abatakoze eki abatazizizza ekifuna kyovulaba nti nkugamba nti bwe twali tugenda okulonda wano abaana baalinya lulesi ng'abaddewo n'akubuulira ye yaŋŋambye nti baamukubira nti natikka abantu baasi ne zijja okulonda lwaki abantu abamu babakukkiririzaamu nti watika basi bangi abayise mu mikono gya oli munnamawulire ojja nnoonyereza nze gavumenti yange njagala n'omutima gwange era abaana bangi abajja wano ne balonda abangi bavuga emokaza ne bajja okulonda naye nga bagamba lwakuba ndagidde lwakuba ŋŋambye so bangi abayise mu mikono gyange nobaga mugere mulonde president Museveni yes why not nze gwe nalinda bamu embavu gwe nalinda bamu embavu gwe bwona ondaga owuwo alimu embavu era ne president Museveni nja mukunga naye alonde owuwo bwanaba alina embavu gwe bwoba olanga olina yamusinga naye nja mukunga so kale nga tuze ku nsonga eyo kiki kyenjagala okulaga tuli ku mulamwa nti oferebwa otya weewaza otya kati njagala okulaga ebyo byonna kubanga gavumenti yo tekuyambye ebyo byonna kakati njagadde okugamba ekisooka batufera lwa butaba na budde oyagala okutaasa bizinensi ze ezikyaliwo obudde obugoba ku kino ne bukubula ekyokubiri ne bw'oba owagira gavumenti ne bw'oba togiwagira ensobi zo zikkakatako gwe ng'omuntu era olina okulwanirira ensobi zo ekisooka balooya bajja kulya ssente era nakati bazirya ne balooya bange kati bandaba bazirya ate bagokugwaga batyo okwo si kugaba nze nkubala bino byenkugambye oli ajja n'akusomeramu nawe olaba oyitawo ekitongole omanya enigiyo ezo oli asobola ogikola nafuna funds ya $1 million naye ng'ogenda kuba supplying ebintu bya $4,000 kakati gwe bw'oba otekamu $4,000 totunula wano kumpi otunula nti singa afuna funds za $2 million okifuna yes kiringa essaawa zino kakati nze njagala nkubuulire mu ggwanga lyenkoleramu ekisa Katonda kyasinza okumpa kyekuba nti abakungu ba gavumenti banneesiga oli naakugamba njagala kuzimba kino naye gwe gwendabamu embavu okuddukanya ssente zange n'okumonitalinga ekizimbe kyange so kakati ebiseera ebisinga abaana bafunye ssente nga tabbye naye omutima gw'omulungi oba bakuwadde $5 million eza dola ng'olina okuzimba level 5 star level 5 wago nga bonoga nti no ngenda kuzimba ground D5 apartments kati oli bwe bajja ne bakola auditing ne bakizuula nti $5 million wazikozesa bulungi yasuubira n'obutamala ne zimala ne wafika nawo ne bwampwa omutwalo gumu ogwa dola mboke mba verify ne nga mboke ajja kundifaalinga ow'omulala ajja kundifaalinga bwana kati ekireetedde obuzibu be baana abasinga okufera oli akwesize muzimbire ekizimbe ogenza okubalamu nga kali akawumbi kamu noganka ne Uganda mba mpitawo neweekanga nga tosobodde so byebyo byenjagadde okuga nti gavumenti yange ensonga zino balooya bazigobako era n'abajja okulabaawo waliwo omulala nno kati kuba nabawala omuwala 2 n'omulenzi benna kugamba ababba 4 omuwala oyo bwe yatuuka wano n'agenda ku mukutu gwo gwa WhatsApp n'ateekayo embuzi farm n'agamba sebo the man I took
and the simanyi oluzungu. Yeah, the money I took, I used it to set up my farm. So there is no money until further notice. Bwagamba. Yabitaka kumukutu gwe. Ogwa watisa ku status wagulu. Kakati abana ne babinsindikira. Kale byanuma nnyo. Kumanze namujje Uganda ne mutwale Juba yagira kujuya nga simumanyi naye sister we twali mu kanisa emu. Sister we nga nze namukolera pharmacy mwali. Angamba nina omwana wa muganda wange. Wamukolera ne pharmacy? Sister we twali mu church bano abaweereza. So nengenda nava ku mulimo lumu. Kati nengenda akawe yali ali. Ng'omanya abalokolo olumu genda kawo ne munyumyamu ebya church. Kakati abaatudde anyumya nange. Mukama we namuga. Okola kye namuchunga kale ne kimpisa bubi ne mugamba noonya pharmacy. Nanoonya pharmacy. Kwa natufuka baluganda era abasinga eri bamanyi muganda wange. Naye kyasinga okunuma nti omwana ono bwe yanziba ssente. Omukyalo oyo yadde okunkubya kuba yajja mu office wange ne muga aleeta omwana oyo. Nze kyenjagala bambulye ssente zange baazikolamu ki? Oba bagenda kuddamu era okikola. Nanga kale kamuleete. N'amukukusa n'amufulumya n'amuleeta wano. Naye yennyini n'addukayo n'adda wano. Nga tansibudde. Yego akola pharmacy? Yes, nga tansibudde bw'aba alabaawo. Saga mwoga amanyage naye bw'oba ogagadde ngoga I don't care. So n'amukukusa era nawulya buwulizi nti munnange nno musawo ne muwala we badduse. Era ne basindika omuntu omu ajja ayogere nange ne mugamba kye basaze obalabye kye kikola kye kisinga. So omukyalo oyo bwe yatuuka wano n'ateeka $1 ku status n'ebifaananyi mbiina ebyo nja kusindika nze njogera with the facts ne Uganda money. N'agamba nebaza Mukama nti gye mbunya bw'empologoma. You get it? So namala n'ateeka sente ze mugamba ze nabbye mbadde nzija nzikola mu faamu. So Alex nga gwe bunya bwa nsobola n'okusindika anti bwe yaddukirayo nali munoonya nali mbataddeko kye bayita amaanyi. Yagamba atya kusindika? Nali mbataddeko ebitongole byonna. Yagamba yebaza Mukama amujje mu bumwa bw'empologoma. So kyekikengezaako kulaga ate ekiseera ekyo wakibyanuma nnyo nti byebiseera ono omwana wa Skypins we yaduuliriranga abantu. Kati omwana ono bwe yanduulira by the way era mukyala gwe bakuyita Namakula Joan ne Aifa Ismail baali ne Kaboggoza Yunus ne mukwata yo gwe nkugamba gwe najjayo mukomera ne muzza ku mulimu. Era kali wali yali ku mulimu bonbadde ndi ku masimu awo yabadde ankubira. Naye tasobola okutuusa ekigere ku boda. Tasobola namuta naye alinga musibe. Tasobola okutuusa ekigere ku boda okujja nga nsazeewo ne mugaa kati fulumako ddeeka. So mukyala gwe Namakula Joan wanduulira bwe watuuka e Uganda n'ogamba nti sente ze wanzibako wazikola mu faamu. So toyina sente until further notice. Okutuuka kaseera era abantu be bamukubira n'alekerawo biteekayo. Oba alinda amala okukama embuzi ezo zonna zivamu amatatuunda nokakuba. Omulala bangamba yafulumamu n'agenda mu nsi endala. Babba sente nnyingi nnyo. Babba sente nnyingi. Bebo benkugambye essimu ezaali boogereganya nti Mutuula Kungo. Bebabaga nti omusajja ngazze mukambwe. Yes, sente zetwawadde Mutuula. Ole bagamba oli gwe nasiba. Gwe nakwata we namukwata ne muteekayo. Nagenda okumugyayo ng'ali ku ssaawa esembayo. Oyo omukyalo oyo ate nno oli lwaki namuta. Oli bwe bamala okubba ssente batolose bakomyewo wano. N'akomawo. Kati bw'akomawo yatuukira ku mulimu. Kati bw'atuuka ku mulimu n'atuma maneja wa Bannayuganda. Yatuukira wa maneja we. Namugaa embeera eri etya. Soko ngambire ku muzeeyi ampeeyo advance. Kakati oli kyava mugamba ongambye ngende ngambe muzeeyi aku advance mwana ebintu si birungi siinaamu. Omuvubuka najja nanga muzeeyi ate ono tamanyiira. Omanya ngambye nti nkugambe omweyo ku advance. Ensituka. Tamanyira era nakuvirirawo squad yange ey'abannansi benkola nabo ne bagenda bagula. Naye sinagulawo na keesi. Bagenda bagulawo keesi. Omanyize ebbanga lye mbaddeyo sagala nnyo kusibira Munnayuganda eri. Era ndowooza ekintu ekyo ngenda kitandika kati. Omuntu yenna Munnayuganda addamu okuzannyira mu bizinensi zaye nga tuli eri.
yanne erinde omwami oyo bwadda najja ku office okunetondera ajja anetondera mbuli ekituufu muzeeyi password najija mu simu yo nentandika okuyingira mu system nensindikanga tickets ezo nenkola bwenti so nakolanga nazibakadatinga ne bamala nensaba sente mu office kati sente ezo tebazirya bokka ne bannansi kali bannansi ne bajja ne bakola statements ne bagamba ffe babadde bakolaki kati ate waliwo mukwano gw'omulenzi oyo eyankubira essimu ne mu recordinga nanga namubuuza era eyo njiina bw'oginsaba recording eyo njiina nga amubuuza naye muzeeyi bw'anakwata sente ezo nga nnyingi ng'asindika 1 million buli lunaku eno sente ezo nga nnyingi I bewitched the man. He cannot arrest me. He cannot catch me. Ye statement yakozesa kubanga bali tebamanyi nnyo Luzungu. Namugamba but muzeeyi he told me I bewitched the man. He cannot catch me. Kati nze nina abaana bempeereddeyo nina famire ezenkutteko kati abamu bannumirirwa era mwabo mwe muli eyankubira mu bannansi beero nabo okutteko kati mwabo omuli eyannumirirwa Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobengo oyina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati webala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wa kunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange matugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 430 noti yeffe Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafuliyumu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 965 lubaluseewa TV mazima ku mazima kola nabo ne bagenda bagula naye sinagulawo na keesi bagenda bagulawo keesi omanyize ebbanga lyembaddeyo sagala nnyo kusibira Munnayuganda eri era ndowooza ekintu ekyo ngenda kitandika kati omuntu yenna Munnayuganda addamu okuzannyira mu bizinensi zaye nga tuli eri yanne erinde omwami oyo bwadda najja ku office okunetondera ajja anetondera mbuli ekituufu muzeeyi password najija mu simu yo nentandika okuyingira mu system nensindikanga tickets ezo nenkola bwenti so nakolanga nazibakadatinga ne bamala nensaba sente mu office kati sente ezo tebazirya bokka ne bannansi kali bannansi ne bajja ne bakola statements ne bagamba ffe babadde bakolaki kati ate waliwo mukwano gw'omulenzi oyo eyankubira essimu ne mu recordinga nanga namubuuza era eyo njiina bw'oginsaba recording eyo njiina nga amubuuza naye muzeeyi bw'anakwata sente ezo nga nnyingi ng'asindika 1 million buli lunaku eno sente ezo nga nnyingi I bewitched the man. He cannot arrest me. He cannot catch me. Ye statement yakozesa kubanga bali tebamanyi nnyo Luzungu. Namugamba but muzeeyi he told me I bewitched the man. He cannot catch me. Kati nze nina abaana bempeereddeyo
nina family zenkutteko kati abamu bannumirirwa era mwabo mwe muli eyankubira mu bannansi beero ena bokutteko. Yes, kati mwabo omuli eyannumirirwa si neryo kera abamu mbaleesi bali wano basoma because eri ensisi yange. Okay, katono nnyo. Yes. Tulabye nga Skypini yafera bannayuganda Yes. n'adduka mu nsindano. Tulaba nga gwofereddwa bannayuganda banno abamu nabo ne badduka mu ne bajja wano ne beewera n'okuba bagala tosobola wadde okukwata wadde omu ne bw'oleeta pulezidenti Museveni. yakiŋŋamba omusajja oyo Omusajja ali mu yatuuka mu America yakiŋŋamba talina muno famire muno. Famire emu eri era abazadde be abaganda be Mayuge nze omwami oyo yantwala e Mayuge n'andaga we bamuziika naŋŋamba amazima sisobola kunyaga sente zo wano we baziika n'andaga wawo bati nantwala ewa chairman nantwala abantu ku kitundu ne kolo yalina yidi n'alaga abantu awo abamu ne banneebaza okusinziza bwe yabannyonnyola omusajja bwambeereddewo so abantu be mwe bali nga bwekyegeeza bino naakwebazaamu kusindikira sasi. Omusajja ate mu kunsindikira message eyo yali Dubai. Yes, yali Dubai okunsindikira message ezo era nga mu message wakuba tosomye screenshot kuba tubadde tuli wano. Mulimu ng'agamba that is how people die, so be careful. Mu statement mweri that is how people die, so be careful. This is not 1 million, this is millions mwekiri. So nangamba you are demanding millions as if you are demanding 1 million. Ne mudamu wansi ne mugamba no, how do you want me to demand? Mbanje ntya nangamba oyagala kati nkubanje ntya nangamba you wait. When I come, I will first put you inside. Do you have a license to borrow money? Yangamba. Toina license wala katindako. Ate bwenzi jangenda kusooka kuteeka munda. Oyina license ewala sente. Ebyo omuntu nga bivuddewo. Bye nkugamba. Kati akubira mu mateeka. Bye nkugamba. Angamba. Oyina license ewala sente. Ate linda nzigenda kusooka kuteeka munda. Ojja kumanya fe bannannyini Kampala. Togenda n'okuteeka mu kkomera. Kakati nze nkugambye nti sente zino omanyize saasoma nesigama ku magezi mazaali ekyo kankikubuulire agamba sina license ewola sente waki yajja nanneewolako ekyokubiri nze namuwa sente zange on a friendly loan temuli magoba ate sente ziriko ne galanta nina n'ebifaananyi nga nzimuwa okifuna natuuka ku leve bakwata ebifaananyi nga nzibawa kubanga oba wa ssente nga tekuli magoba nga tekuli njagala omwami oyo ali mu America enamba ye yankubirako lisentirawo nga ŋŋamba nti muguwemu January ajja kubaako sente zasasulako byonna enamba ze nziina nze bwe mba ndi wano nga njogera n'obulumi ku mutima era njogera nga ŋŋamba nti abantu bampisiza bubi era njagala okugamba omuvubuka yenna ali eyo okozeko ku sente mukuwola temuli bugagga mukuwola temuli magoba mukuwola mulimu kufiirizibwa nza kugamba kankikole mukuyamba kuba nze mbadde sibawola mbadde mbayamba bakole banzirize sente zange kuba okuwola kwe kubaamu amagoba nze mbadde nzibawa with no interest just nga bw'onojja n'ogamba ansomeddemu kubanga njagala nkubuulira omwami oyo era wakuba sinafuna budde naye ayina statement gye yakola yalina empapula nga alina omulimu mu gavumenti wano naŋŋamba bansabye nina omukyala bamwita wali awo mukyala Sarah Morgan yali mukwano gwange nnyo mbagenda okutwavolinga nga bantwalako airport twali ffenna omanyi omwami oyo yali nanyini Umoja Forex Bureau eri ku Uganda House kakati tuvaawo ku Umoja ewuwe nandaga paperwork oba abasajja paperwork bamugjawa nandaga paperwork nga gavumenti emuwadde kilomita 6 ez'ekkubo ng'akoze n'ekikampuni baakiyita Maleka Engineering kiri era awo wansi awo naŋŋamba beetaaga kye bayita counter check nga sikiwulyanga nako nti eyo ye bbaluwa banka gyekuwa okulaga gavumenti nti olina obusobozi ne ssente ku akawunti ezisobola okukola ki okola omulimu ogwo yankuba $80 mu nfu oyo omukyala asobola okuga mu nfu nali nziina nalinamu akazente kange naŋŋamba nkubuulire empapula zonna nga ziraga
zalimu obuwumbi 9 ng'alinako 10%. Yankuba kanaana mu nfo kuba natunuulira paperwork mbaye kati nze sibadde nnyo Uganda kati emirimu gyange nze bwe namala osoma muganda wange nantwala wangulu eyo kati ebbanga lyonna mbedde eyo so kati business Katonda zampaddeko nina benkola nabo ate kati kyenjawo okuga nti oli yeyambiseyo chance kuba nali ekisooka toyina tokkiriza kukolera ku emergency ya mulala kati nze yandaga nti kiri mu bwangu bayinza mu contract eno nga tafunye eki baluwe ekikwewunyisa nayingira naye mu banka eyo ekikwewunyisa nayingira naye mu banka eyo onaye yali mu America nga ne communication zempulira omusajja nga yali mugezi kati nali naye mu banka eyo nga ne communication zayogeraganya n'ababanka abo nziraba ddala waliwo omulamwa nga ne chats bana bafere afumba chats n'omulala gwe nolowooza ddala ayogera na mukungu wa gavumenti wano ku WhatsApp we yamukubira nako n'amugamba ng'ayogera n'amugamba gw'oluddewo nti gw'oluddewo kola ku baluwa eyo nali n'oyo mukwano gwange bamanya abatagisa eyo inamu akantu anti kakati fe tukola omanyi kankubuulire nze olaba sayizi eno nalibadde oba na musajja munene naye waliwo ebintu byolowoozamu n'otwo ne tukubula yakuba akanaana kadoola waliwo ebintu byendowooza n'otwo ne tumbula ekisooka yansanga ngenda ku airport nga ndi ku bwangu nali ngenda ku airport nga ndi ku bwangu obudde tebuli kunze nfuna amasimu banneetaaga on time awe nkugambidde oli bwajja n'akusomeramu ng'akulaga akupapya nesimu ye giblocking oli bwajja ng'akupakusa ng'akulaga akupapya nesimu ye giblocking nze ndaba buno business buno obutonotono bwenkola buno tonkubira nti waliwo yikaetaka nolowooza nti nja kupamuka n'abajja okwogera nawe bajja kuba balala n'abajja oddigula bajja kuba balala kubanga njize gwe weetaaga nze kati nina okusindikira abalala benaavunaana oba bennaanenya kankozesa olulimi olwo bennaanenya ensobi eno naye kati abantu bagenda ne batugera omanyi banantu ababadde bajja banfera badde bammanyi very good badde bammanyi nina keesi empya eyo gye mbadde mbanyumizaako neerule era eyo kampuni eyo DSL Diamond Logistic Trust Diamond DSL Diamond Super Logistic kampuni eyo ye keesi kati eri ku Uganda Embassy era nsaba bakama bange keesi eyo siri musanyufu nankwata gyekwatiddwamu ambasada wange Brigadier General keesi yange tekwatiddwa bulungi sijja bigenda wala naye n'oyo nanyini kampuni ye yawaaba awabira gwe yes atya namuwa sente ate munansa mukubira ale nga sensi nze nazimuwa omulimu baguleeta nga sirina ku table kampuni yange neguyingiramu nze nabawa buwiga ahead ne bagabwa aba Munnayuganda nga ava wano mu koleki kubanga kampuni emanyikiddwa kakati bo kye babala nti bwe musooka kw'embase tajja gyemera embase kuba bakimanyi nti nno owagira ki pate kakati embase bwe kuyita era nga bwe yampita n'ebinyinyonnyola nakkiriza n'asaba emyezi 3 negiggwako embasaawe mwe mutambuddeko embasaawe ekuyambako anti kubafeera baba kufeze kakati era guno eno keesi ngitunuulidde n'amaanyi kubanga abantu 3 nga 2 nga bateekayo keesezi zaabwe ne bamala ne baddukayo ne badda wano nesifunamu oyo w'emitwalo 14 that is almost $450 ninga ya confessing anaga kituufu sente z'omusajja nazitwala ono gwe nkugambye bamuyita ono mwami nso okulaga ebbaluwa eya Interpol Bowazi tukundana ate gwe musajja gwe bangi bakunoonya
yaddukayo waleka oyishuwinze cheque mu kampuni yange omutwe gumu 13 noddukayo nina ebbaluwa ya Interpol gwe musajja gwe Collins bangamba oli awo ku Nassau okimanyi bulungi sente zewadduka nazo eza kampuni n'ebbaluwa tugine ya Interpol. So abo bonna baze bazanyiramu sente za projekiti zange bazizanyiramu batya nti togenda kukolera mu ggwanga liri nga abanoonya emirimu beewala ng'era bwe nkugambye nti nno bajja n'emirimu nze siri munansi waayo nange nkera kumakya kunoonya kawogo kati bwondeetera akawogo ate gwe n'owandiikira ekitongole sente nekizikuwa mu kashi n'odduka kiba tekikola. Era njagala okutegeeza ffenna abatulaba abantu bano tebanzibye nti ndi musiru banzibye nsiruwalidde mu kunoonya kiddako kikiddako bagoba kigofunako. Yes, kyenvudde nkugamba nti nno bangi abali wano abandaba nga bambi ate bo tukolaganye nabo ate ne bansasula ate ne baleeta ne tubeerawo era bangi oli najja kati nkuwa example omwana asobola ofuna omulimu nga talina mafuta alina emmotoka afunye contract talina mafuta nakubira mwana nina passport yange ononsikanunga ebya passport bireke kankuweyo litanga mmeka bweziti eyo naye najja nakusasula abo nabo bayambako oba kitegera no ekisooka njagala ebimu mbikola okwagazisa abaana abavubuka pate yange ekyo kankikubulire frankly emu mbikola era abaana bonna abaavuga mwokazi ne bajja ne balonda ku lwange nazimba foundation yeyo tibwe mukubire simu ne mugamba oba ne tubako wetutudde ne tubyogerako bakuuliriramu. Nina business zenkozeeyo ng'abaana mbawadde partnership. Yes weziri abasinga bazimanyi. So njagala era okweyambisa omukutu guno njagala okwebaza abaana bonna abatuwagidde mu South Sudan tujja ebintu e China nga tukozesa katongole kagowe eri awo ku shamba gaggawala omuchina oyo Mr. Daniel mwagala nnyo omuchina oyo so ndi omu ku bapatena be so yes katongole kagemanyikiddwa ne Uganda ereeta bintu kuva China so nze patena we mu ggwanga lya South Sudan nenja okwebaza abatuwagidde abali customer konyokonyo mwena abatuwa emirimu abatutikkako ebintu tubebaza so business bwezito bwezikolaki bwezitambula. Yes gwe bw'ekyogula China kasita kibanga kiri mu layini y'amateeka g'eggwanga eryo ng'eggwanga likikirizo kiyingiza ffe tukikuleetera. Yes kampuni project eyo ekikuleetera era mbadde wana amusimu gadde Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing wane nno waliwo ka best view wewe kanyize kkula erya Uganda wamma n'otegeerera
ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 66 oba noti 772 64 39 66. The place, a home far away from home. Nina passport yange ono nsikanunga ebya passport bireke kankuweyo litanga mmeka bweziti eyo naye najja n'akusasula abo nabo bayambako oba kitegera no ekisooka njagala ebimu mbikola okwagazisa abaana abavubuka pate yange ekyo kankikubulire frankly ebimu mbikola era abaana bonna abaavuga mukazi ne bajja ne balonda ku lwange nazimba foundation yeyo tibwe mukubire simu ne mugamba oba ne tubako we tutudde ne tubyogerako bakuuliriramu. Nina business zenkozeeyo ng'abaana mbawadde partnership. Yes. Weziri abasinga bazimanyi. So njagala era okweyambisa omukutu guno njagala okwebaza abaana bonna abatuwagidde mu South Sudan. Tujja ebintu e China nga tukozesa katongole kagowe eri awo ku shamba gaggawala omuchina oyo Mr. Daniel mwagala nnyo omuchina oyo. So ndi omu ku bapatena be. So yes katongole kage manyikiddwa ne Uganda ereeta bintu kuva China. So nze patena we mu ggwanga lya South Sudan nenja okwebaza abatuwagidde abali e custom ekonyokonyo mwena abatuwa emirimu abatutikako ebintu tubebaza. So business bwezito bwezikolaki bwezitambula. Yes gwe bw'ekyogula China kasita kibanga kiri mu layini y'amateeka g'eggwanga eryo ng'eggwanga likikirizo kiyingiza ffe tukikuleetera. Yes company project eyo ekikuleetera era mbadde wana amusimu gadde gavuga. So ekyo kyo nkyebaliza bannayuganda nabo abampagidde kakati munnayuganda bw'abanga akuwagira atika ebintu ku kontayina zo n'akutuukirira bagiyita mbaata n'omuwa omukono. Kakati enkya bwakunyaga toyinza kunnenya kubanga nakikola olw'okuba abadde ampagira. Kituufu. Kati anyagidde mu process nti nange mbadde ninga amuddiza. Okitegeera naye ate bwe nkuza ku point gye wayogedde eyo no munnayuganda eyabba bannayuganda n'agenda ebweru naawo nanzibye n'afuluma n'agenda ebweru nti gavumenti eyambye etya ekuyambye ekisooka mu Uganda tuli abantu bangi tolowooza nti nno gavumenti wetegerera ensonga zo gwogenda okuba namba emu. Yes wabeerawo abaasooka nga bali muzinoonyerezaako. Kakati gwe tojja kwagala nti olutuuse mu gavumenti n'empaayo ensonga yange nti banzibyeko ettaka gw'oyagala enkyetandikire ku ggwe. Okulaba obuyambi bwa gavumenti ekisooka olina okuba omugumiikiriza. Ekyokubiri olina ogikiririzaamu. Yes nti esobola okukikola. Yes naye gwe bw'obanga wataddeyo keesi yo leero ate nkya nojja notandika ogikuba tebanyambye oyo omusikale yanyaga oyo anziba yakola bw'ati no kati ate gwoba ogikuba bw'obanga teweesiga gavumenti kola ku nsonga yo zimaliriza totawaana gendayo gwe noonya projekiti zaayo osanga ba project manager betwazikwasa bo banaakuyamba gwe ate njogere naye nze ngaffe abakulira zi project endala zonna nja kukiririza mu gavumenti yange nti ejja kunnyamba n'oyo yagenda mu America ejja mulinda ate so amujjayo kati bwe batemu wano weewaabwe wazaalwa okifuna ate ekyokubiri nze ekingumya nti gavumenti tasobola tagenda kusinga gavumenti yange kuwangaala. Gavumenti yengene wangaala nnyo musinga kakati budde bwonna ajja kujja agisangewo. Era ntendeka abaana bange bonna nga bakyali bato kuba bo bajja kubeerawo ne mu gavumenti eno nti keesi zino balizirwanirira ekyoliko nkifuna naye envumirira okufera omuntu ate n'omwongera mu kiwundu ng'omuduulira kyekiri oli omulenzi gwe twogeddeko wa Skyping nti ekyo kibi noono omuwala ono Namakula Joan
okunsindikira faamu ye kyannuma nnyo nti ye siri musonyiwa. Nange naziraba embuzi omwana wattu endiga yava mu bunya bw'empologoma. Muli n'awandiika n'agamba sente zo nazikola mu faamu so tewali sente antiro oba yali agamba nti olinde muzima luzaala bulungi anti yankola ensobi n'atakamalayo kugamba ye siri musonyiwa. Okay, all in all nga tuwumbawumba bino byonna obiyiseemu honesty. Yes. naye munnayuganda ali yakulaba advice ki gy'oyinza omuwa kuba mwetolodde ku bizinensi ne mu kulumirirwa? Ekisookera ddala kyesijja kwerabira advice gyenjagala okuwa munnayuganda ekisookera ddala kwe kwagala ensi ye, ekyo kyo sijja kyerabira. Ekyokubiri kwe kwagala gavumenti eri mu buyinza era n'okuwagira enteekateeka za gavumenti zonna eziri mu buyinza n'okukkiriza okukolera n'okugaggalira wansi wa gavumenti eriko nga sinnaba kulowooza ku magezi ge nsobola kumuwa ebyo byasooka biteeke mu nkola. Bw'amala obiteeka mu nkola nyambe bino wammanga amanye nti bw'obanga okutta obukadde 10 waliyo abantu 100 okudda waggulu ababwagala. Kutta obukadde 10 buli lw'obanga owezezza obukadde 10 waliyo abantu emabega 100 n'okusoba ababwetaaga. So mwabo mulimu ab'eŋŋanda zo mu mbeera yonna ezikutwalako, mwabo mulimu emikwano gyo mu mbeera yonna ezikutwalako, mwabo mulimu b'otamanyi mu mbeera yonna okolaki ezikutwalako. So kyengezaako okutegeeza bannayuganda bannange bwenna nti bw'obanga olina ekyapa bulamu budde bwonna omufere abutwala kuba anonya ekyapa. Ekyokubiri bw'obanga olina sente tolowooza ku kuyamba omuntu azikozesa. Sitole yonna nga bwe njikulaze bye bibadde ebigendererwa afune nange nkole ki nfune. Kyolina kye nasoose okuyiga lwaki si yaziina ze nnina. Yes, lwaki nga sinaba zikuwa bw'oba Katonda yamanya nti ojja contract mu gavumenti lwaki ne sente teyazikufuwa? Yes, nze okujja ewange nzikuwa ezikola omulimu lwaki bwe yali ampasene n'omulimu teyagumpa? Musajja ono ajooga sebo yagamba tolina license ewula. Sebo yaŋŋamba ate njagala okugamba abantu bangi abasibiddwa mu makomera olw'obunafu otya nti omufere ono amanya amateeka. Kituufu. Kakati wano nga mukwatagana asooka kutega bikuwanguza mu mateeka. Omufere yenna ne bw'aba akubbako kyapa ne bw'aba akubbako ttaka asooka kutega bikuwanguza mu mateeka. Kakati kyenjagala era nga tumaliriza kyenjagala okugamba abantu balina okwewala okukolera mu mbeera etalimu n'amateeka. Nze bino byonna singa nalinga nkolera mu mateeka tewali mwana yandisaze kuvangulu kuyingira Uganda. Singa nayina balooya nga be bakwasaganya ensonga ezo kuba balooya yange balina bye bataliikiriza kuba bukyanga ntandika kukozesa balooya sifiiriddwa. Sifiiriddwa lwa nsonga looya alina bwagaana ate kati nkimanyi looya wange bwagaana sikikola. Tokyabikiriza. Kati kino kyenjagala okutegeeza bannayuganda bonna. Omanyi munnayuganda looya akusaba emitwalo 5 n'ogamba ku miliyoni 45 ayagalako 5 agakoledde ki? Kumbe ogenda fiirwa obunamu 45 kifuna. So abantu bonna abafereddwa ekisooka beesiga abantu nga beesingira ku kiri kye nakugambye Mukama yamanyi. Nedda Mukama Katonda bw'aba tasazeewo tajja kitwala naye Mukama bw'aba asazeewo ajja kukitwala. Ebyo bye bimu kasita otuuka ku eyo embeera oba ogenzi onfuna bulungi kutegeera. Kakati ebyo buli gw'owulira afereddwa yatuukako ku mbeera agamba munaye okwogera n'omwoyo gwe. Yes, nze Katonda wange gw'osalawo gw'omuleese.
Katonda agokola gw'omundetedde abamu babiteeka ne mukwano awogenda gw'omundetedde awogenda gwe kasita tukamu embeera nti Mukama Katonda gw'omundetedde kubanga natuukako mbeera egamba naye mu ggwanga lino mulimu bannayuganda bameka lwaki omulimu guno ono yaguleese kyeka Mukama bw'asazeewo awogenda awo bakuba ku mutwe bagenda okuwutula engumi awo bakuba nze nkubulidde kino nkikubulira ano nga n'abalaba wano buli afeereddwa ayogera n'omwoyo we n'agamba Mukama yamuleese ate kati olowooza lwaki aleese ye okitegeera kumbe bakolaki paka lwe natuuka ne ŋŋamba lwaki Katonda taziwadde ye Katonda alabaga kuwa mulimu gwa mutwalo gwa $1 tasobola gukuwa kakati era wojja ng'ozungire ewange n'oŋŋamba omanyi kati nina system by the way era abaana bangi badde bacomplaining amuzeeyo okutuukako kizibu because luli nali nyanguyibwa naye paka lwe namala okufiirwa sente zino zonna katwataddeyo ekijiibye space nze kizibu nnyo okuntuukako nga ndi mu ofiisi ewange kizibu era nga bwondabye wano ku kamera nga n'abali mu maaso tebannakulaba kuba kisiga nti olutuuka ontuukirako ebyo byonna mbizimba nti amaze fiirwa zino sente ng'omuntu. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child, excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Totuka kweyembeera obugenzi. Onfuna bulungi kutegeera. Kakati ebyo buli gw'owulira afereddwa yatuukako ku mbeera agamba
munaye eyokwogera n'omwoyo gwe. Yes, nze Katonda wange gw'osalawo gw'omuleese Katonda wange gw'omundeetedde abamu ne babiteeka ne mu mukwano awo ogenda gw'omundeetedde awo ogenda gwe kasita otuukamu embeera nti Mukama Katonda gw'omundeetedde. Twange natuukako mbeera egamba naye mu ggwanga lino mulimu bannayuganda bameka? Lwaki omulimu guno ono yaguleese? Kyeka Mukama bw'asazeewo awo ogenda awo bakuba ku mutwe bagenda okuwutula engumi awo bakuba. Nze nkubulidde kino nkikubulira ano nga n'abalaba wano buli afeereddwa ayogera n'omwoyo we n'agamba Mukama yamuleese ate kati olowooza lwaki aleese ye? nkitegeera kumbe bakolaki paka lwe natuuka ne ŋŋamba lwaki Katonda taziwadde ye? Katonda alabaga kuwa mulimu gwa mutwalo gwa $1 tasobola gukuwa. Kakati era wojja ng'ozungira ewange n'oŋŋamba maye kati nina system by the way. Era abaana bangi badde bacomplaininga muzeeyi okutuukako kizibu because luli nali nyanguyibwa naye paka lwe namala okufiirwa sente zino zonna kalwaddeyo ekijiibwa space nze kizibu nnyo okuntuukako nga ndi mu office ewange kizibu. Era nga bwondabye wano ku kamera nga n'abali maaso tebannakulaba kuba kisiga nti olutuuka ontuukirako. Ebyo byonna mbizimba nti amaze fiirwa zino sente ng'omuntu ojjawo waliwo abaana bali omanyi wabirawo n'ababa n'akamanyiiro. Nze wano si konkona gwani aŋŋamba bambi olw'okuba ali ku reception n'agamba waawo baludde naye baba bamanyi. Nze wano si konkona gwani aŋŋamba nti sisobola kulaba muzeeyi agidde mweyo embeera amaliriza kubye ku mutwe paka lwe nateekawo embeera ko obaani sooka wali eri ne basikale sooka wandiike sooka wali oze kola ki ate awo we era njagala okugamba buli mugagga yenna abatusinga ku ssente nammwe abali gye tujja abatusinga namba abatusinga kuba bali gye tugenda nti omuntu yenna kasita obeera nga oyina access ekutuukako nga buli muntu ayanguwa okutuukako bizibu byoba oyanguye okutuukako buli lwotuuka mu mbeera nga buli muntu ayanguwa abantu bangi bambuuza noyina esimu layini z'amasimu ameka? Kakati paka natuuka mu eyo embeera nti teri amanyi layini yange entuufu naye luli ono nakubira ate kasita omuntu akubira n'akugamba mbadde nsaba nkunnyonnyolerawo mu ofiisi kasita omuntu alemerako n'agamba ayagala kujjawo mu ofiisi yes tomugaana kujja era tajja kutuukako lwa nsonga nze abaana bange tebakkiriza era tondaba because tosobola kusala kuyingira wange ate nange mbuuza kiki kyotasobola kuŋŋambira ku ofiisi omanyi ku simu kakati oli ayagala gye asiite ebigere okwatibwa ekisa nkugambye ono yaŋŋamba ono asembyeyo ono gwe nkugamba yakuba naye nze oba nina kisiraani oyambye abantu ku nsi kuno nze lwenziza okunnyamba naye Mukama nakuba bicontract ku mmeeza awo nansitula nangamba tugende ku MSF ne tugenda emmotoka netugenda empapula ziraba ekiganyi n'emmotoka netugenda nenzirabako nga zigenda mu siteeti nangamba naye bakisiitibwawo naye mbikubamu awo kati ate waliwo eyali yakamala okutujjako gwe twakolagana naye partnership nga yakasasula twafuna 50-50 actually twafuna na 10 ku kinne waakyo ze twateekamu ze twafuna twateekamu 10 netuzza 10 neŋŋamba kyayuka emikisa gigobagana nagamba kyayuka emikisa gigobagana kakati oli yali yakazizza nga zakatula ku akawunti ono simanyi diyawa matoka laba bwajja baba 5:7 esaawa zino ndi awo yogwengambye asembye n'agenda ku embassy n'alipoting era nsaba brigadier general ensonga zange azingiremu kuba mpulira nkooye omanyi ate feri gye tuli omuntu bweyekyawa ekyangu nnyo okola kyagala tebiringa wano amateeka tegannaba manene nga wano yes so omuntu bwakusongamu asobola okusongamu so bannayuganda kirungi nnyo wagenda oli mulamu okomewo ng'oli mulamu timulekerawo zannya ku ssente z'abantu yes ekirala nga tuwumbawumba tuwumbira ddala Omumerika ono
tetumwogedde kale muna Uganda naye nga yadduka mu America bw'onoolaba nga tatukuwadde ssente tunaamwabya ne tubona ensi ne tugimutegeeza kuba ayinza okuba alina bagenda offere y'abalala nze kati nonze kankubuulire era omukulu njagala ate amanyi obujulizi mbwina nga bwe mbukulaze agreement zeyangulizaako ettaka chairman w'Emayuga agamba ezo stamp ne sales agreement zeyampa nti kwe yagulira ebintu ebyo si byabwe yabifoojinga twavugako ne tugenda ne kuba witness abaliko ne bagamba amannya gaffe naye bannanzi tetukolangako sales bwe ziti era ne banga tumukubire ne bamukubira era n'amaana ankubira era nga ngamba kimu naye mbadde nkusaba ngumiikirize nkuwemu ssente ngenda kuddiza ssente zo so obujulizi mbwina checks ozirabye ziriko nereeta era nayo nsoje kusindikira nga oli omusirikale gwe nkugambye OSFC ng'agamba nti omwami oyo abanja ssente mu gavumenti y'ensonga lwaki yasalawo amugalanti ngemwezo ssente emitwalo 13 ezo cheke 3 omwami oyo wa SFC yaliko nga galanta mwami gwe era bwe tukomawo nja kwogera amanya gosi nkukubira amasimu gange kati togakwata oze wangulu eri mu ggwanga liri nenkubererawo n'ogoba ku nsonga zo n'okomawo wano nakuwa ssente zange okuzza abaana bo ku ssomero nazo tonazisasula gwe mukulu omukulu aye school fees w'abaana tebamunyaga n'ogenda gwe omukulu oyo agamba SFC n'ogende wa mukwano gwange n'ojjayo miliyoni 3 message nziina ng'omugamba nti nkugambye ssente azikuwe so sala kuswaza omumanyi wano Uganda njamalawo naku n'ebifaananyi biina nze nkolera ku mazima ozo okundawo guno omutwe muganda wange so njagala gwe mister okwatagane n'omwami oyo yali mu America yakagendayo nno tannawezaayo na mwezi 2 eyo gyali mu kuduulira amalera amalala n'atuuka n'okwogera ku mukulembeze w'eggwanga nti ne bw'aba yetamuzza so nkusaba nga bw'ozosindika kusaba nkulagira egiri emitwalo 26 egya dola wesotinge kubanga amateeka wano gakola era ne gavumenti ensonga nga bwe nkugambye nti bwe yasindika ebyo ebyessasi n'engende naggulu bankolako bulungi nnyo fayiro gye eri etambula nja kufuba ogigoberera so sitidde gavumenti mmanyi nti ejja kunnyamba yes njikiririzaamu era mmanyi ensonga z'omukyalo oyo Namakula Joan Alwono w'embuzi oyo w'embuzi eyo tuli mu process twagala kufuna baluwa za Interpol naye tujja Bowazi eyo baluwa ye ya Interpol gyeri ku Interpol manya abakulu bali mukola ku nsonga ezo so just nze kyensaba engeri sibeerawo gavumenti eyimukire mu siku nze nzekka nene kwaba abaferebwa abalala gavumenti yange manye eri muzikolako emu ku emu twagala okutegeeza gavumenti yaffe nti tuli bagumu tumanye ensonga zaffe muzikolako wabula muzongeremu bwongezi maanyi njagala okwebaza bannayuganda mwenna abatuwagidde tulina ofiisi ebulagaawo tugula amataka okuva kwabo abalina amaanyi amanene nga tebalina kyagakozesa bagatuguza naffe ne tugaguza abalina ekyokugakozesa eteri atunda kyalina kyakozesa ffe tetugula muntu tetusengula muntu gwotutuukirira n'otugamba ninawo kayiika kange njagala kulya ku ssente yange sina kyengikozesa kati ffe tulina abazikozesa abagabo zizimbako n'okuzirundirako kati bebo betusasula ate ne bamala ne tuziguza abalala kale mugende yebulagaawo ku Alaf Kabir mutuwagire abakasitoma baffe abakatongole kago e Uganda ne South Sudan office zaffe South Sudan tuli Merekia wojja okusanga office za project zange wonna zonna mugendewo mutuwagire oba onootwalako ddi eyo ngende yes so mugendewo ku office wadde nze siriiwo naye mugendewo mutuwagire mutuwe emimo mu project zonna ez'enjawulo naye gwe omufere tojja gwayagala okuddamu okutufera tojja buli eya basente zaffe n'okomawo e Uganda
ensonga zikolwako so wekwanye otuukirire bekikwatako ensonga tuzimale ekisajja. Okay. Yes, so kyenjagala okutegeeza mwenna n'ekirala banne bannayuganda mwenna abatulaba naffe twetaaga okomawo wane wakokola so bw'obeerawo ne ka contract bw'obeerawo n'ekitambula mukiyita kitambula nkubiraako naye kati ndi mukugu tebakyanfera. Kati ndi mukugu tebakyanfera nkubiraako tukole naye nawe nkweyanziza webale kunkyaza webalire ddala webale kwagala Uganda ne government yayo obasibudde bonna abatulaba. Okay, olako lwaleero tubitambudde tujja kuba tumuziza sawe nanga akuba agenda kuddayo ku mirimu wona wanaakomerawo tujja kuba tukomone atunnyonnyole oba ssente zikomyewo n'ow'ennyumba tomanya alibeera aliva avudde obuzibu alina ekisa alina okulumirirwa kungi kati ow'ennyumba yamulekamu kale tujja kuba tulyawo nga tuganda ennyumba bagitunda ogwokubiri luutu eddako tetujja kusukkawo wano ajesamuel gemanya Lubalusewa TV kwe tuli ku YouTube kwe tuli buli kimu kyonna ne ku TikTok wamu ne ku Facebook. Director Memo yasobodde okubanga ensonga zitamu z'olunaku bulungi nnyo tetujja sukkawo akumata 10 mpeera Ssaabasajja Kabaka Wangaale ne n'Abagereka Uganda. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.